kati omukazi yatuuse n'okunjira amazzi buli kaseera agamba mponya muwunyira. Kadama TV Kadama mumuwulidde agamba alina ekizibu ekyokubeera ng'alya obugaati obutono ne bamuwa obumere obutono ennyo ye walaba nga tebumumala. Ekizibu ekyo bakadaama bangi abakirina, n'ekizibu ekirala ekyokubeera nga boosi we agamba nti nno awunya. Ekintu ekyo kizibu nnyo. Omuntu okugamba nti owunya mu butuufu naawe oyinza okubulako emirembe. Buli bw'omuyitako oyinza ogamba ate oba akatimpunyiza. Buli bw'ogira bw'oti enkwawa zonna oba olina ozikuuma wamu ate bw'ozibikkula bw'oti ate awo noyongera kukyuma. Kwegamba ekintu omuntu nagamba owunya kikumalako emirembe. Kiringa bw'onoobeera n'omusajja oba n'obeera n'omukazi. Omusajja nagamba naye ng'olina akasuka ovaamu. Kiyinza okutabula omutwe mwaka ku mwaka ogamba nayina badeki. Bakadaama bangi ababeera oba aboogedde ku kizibu kino tebapoosi nga batugamba nti tuwunya. Mbadde njagala kwogera ku kintu kino. Omuntu ng'owunya era naawe oba omanyi nti n'owunya, mulimu ebintu bye tulina okubeera nga ffe bwe tubeera twagala tutambuza emirimu gyaffe, bwe tulina okubeera nga naffe twetandikira tugamba ddala ono asoomooza, ddala tayagala nkole oba mpunya. Njagala buli bw'oba okola emirimu gyo wanikako ku nkwawa zo ng'oli wekka awunyayo mu nkwawa, ddala gw'owulira lusuuki. Kye ngamba nti ebintu ebimu olina okubeera nga naawe oli mulamuzi wa bulamu bwo bw'oba oyagala obulamu bwo butambule. Ddala owunya oba towunya. Weekwate mu paati endala gwe z'osobola ogaa nti nazo ziyinza okubeera nga zikyuma. Owunya oba towunya. Buli bw'onoomanya ekizibu ky'olimu bw'ojja okusobola okukivaamu, naye buli bw'onookiwakanya tojja kivaamu. Abantu tulina ensu ez'enjawulo era abantu tuvaamu ensu. Y'ensonga lwaki abantu abasinga bakozesa deodorant. Bw'omanya nti okirina ekizibu ekyo ku musaala gwe bakuwa funayo gamba boosi wo oba mugenze mu shopping olewo ka deodorant kayiseeko mu nkwawa. Kayiseeko mu nkwawa ekizibu ekijja genda. Kuba kimanyi buli muntu alina ssente za deodorant. Waliwo oli ayinza ogamba nti oba nze ndi allergic ku deodorant oba buli bwenjesiiga nsiibwa omubiri. Kozesa akaniimu, funanga enniimu giyise mu nkwawa. Naaba ku omo, byonna ebigoba ensu. Njagala obeere nga ku mulimu gwo nga mu butuufu owulira naawe omulimu ogwo ogwagala. Kubanga bwe mbagambye abantu oba ffenna abantu mulimu abawunya n'abatawunya. Eyo nga nvuddeyo kanzire ku sayidi y'omulabu ebanagamba owunya. Kyekyalibadde ekituufu. Oyinza okuba si kyekyalibadde ekituufu naye ayinza okuba yali agambyeko. Ate n'okunaaba mubeere nno nga mweyigiriza okunaaba obulira nga otuuyanyetuuyanyeemu. Toyitaayita nnyo ku bantu kendo onaabeko. Naye olwo neosiimudde n'ogize bw'oti n'obeera nga mu butuufu naawulira nnyinza okuba nina akasuka envaamu. Kyokka ky'olowooza nnyinza okuba nina akasuka envaamu. Kirwanyise era akasuka ajja genda. Ezo topic nga bwe mbagambye, kozesa ka deodorant. Osobola n'ofuna ne ka perfume. Ne ka perfume obuliyo perfume obwalayisi ng'obwe bateeka ku lugoye ng'obwo. Beera omukozi omuyonjo. Ka deodorant kozesa ka perfume akaniimu n'okubeera ng'onaaba ku omo ng'oyo. Then kino ekyokugamba nti tebakuwa mmere, ekyo kijja kwekola automatic. Beera ng'owunya bulungi. Boosi ajja kuvaamu agambe nti omuntu ono yakyuka. N'omuntu yali awanika ennyindo n'agamba akampulire ddala obuono owunya, ojja genda okulaba nga takyawanika nnyindo nga kakkanye. Tweyonje tukuume emirimu gyaffe. Obwakadaama butunyumire. Njebaleko ssebo mpadde njagala kunyamba kuba ndi mu buzibu ssaawa eno.
bosi wange omukazi okuva lwe najja nga 16 January naye abadde tampa mmere kankukubira obugaati obulabe kankusindikira ekifaananyi ky'obugaati bwe mbadde ndya nabukuba ekifaananyi ne mbuteeka muno kuba ndajjanidde kampuni eyandeeta abakampuni bali mu kungamba white naye kati zino nnaku 2 nayambadde yunifoomu yange basobole okunziza ku ofiisi bagaanye okunziza ku ofiisi naye siri kulya ebikopo byange n'essowaani omukyala yabikwese bye mbadde ndiiramu emmere ne wano bwe tujja amaseefuliya nti twagala ofumba yabikwese kuba abadde tanzikiriza kuggyayo mmere nfumbe abadde alinda nze nfune olukusa gy'ali yangamba wano bo famire entono tebafumba buli lunaku era mbadde nsiibira sikonsi na caayi naye kati kaakano ndi mu kaseera kazibu maze ennaku 2 siri kulya naye kankusindikira obugaati bwe mbadde ndi okuva January okutuusa lwe nakomya okulya kambukube mbukusindikire mumpe ku magezi kuba kati bagaanye nyambadde yunifoomu yange omukyala agaanye oba kampuni tebali kunfaako kuba nasooka nempitira mu fresh mind nentunda ku ABS fresh mind bwe yantunze ku ABS aba ABS nayogedde nabo tebali kunfaako kati guno mbalajjanidde ebbanga natandika gwakubiri nga gwakatandiika ne kaakano tebannaba kunkyusa njagala banzijewo wano alajjana dda nti sirya naye tebanfaako kati omukazi yatuuse n'okunjeera amazzi buli kaseera agamba mpunya muwunyira njagala banzijewo wano ndi Jida naye ekitundu kyennyini kyendi mukitegeera oba Jida sayidi ki oba Jida sayidi ki naye nga ndi Jida eno sayidi zeno waliyo yunivasite eri eno ennene ndi Jida naye sitegeerawo bwe baba bantambuza nga bwe bantwala ng'ekunju zaabwe empya ndaba nga tufulumamu ku luguudo oluliko Jida Mega Jida ndabanga bwe ntyo naye simanyi nti oba ndiwa wennyini naye nga ndi mu Jida kibuga kye Jida mwennyini kirabika twafulumamuko bwe tuti ne tuddako ku mabbali katono eno waliyo yunivasite ennene eri eno gyendi badde nsaba mumpe ku magezi kuba nzigalirayo agalawo tukyali mu nnyumba omusajja oba abadde akola kuno kweno yunivasite kyenkugamba wano balinga nga boolaba e Uganda nti abasomesa baba wagundi luumu ku masomero ne basula omwo nawano wekiri kati omusajja yamaze ozimba bagenda asenguka era nze okulaba ku ebyo kuntwalayo juzi wano nga bantwala eri ku nju empya okulongoosa naye nga ngamba kansirike kasanasuula gundi obubaka eri ku bakamabanga mu Uganda nti bali kunkolerako ku nsonga zange naye zigaanye kati ndi mu kaaba ndi mu kiyumba sirya nakamala ennaku 2 naye buli kimu akikwese n'akagaati ke nali nenywerako amazzi akakwese akajjeewo bwe mbadde ndyangako kati omukazi yatuuse n'okunjeera amazzi buli kaseera agamba mpunya muwunyira